omwezi guno bwe yava mu bulamu bw'ensi eno. Twabawa information yonna nga bwe yatambula gye yali asuze olunaku olwo ne mukyala we engeri gye yali tamulaba n'atuukirira poliisi, naye ate yali afunye akasimu okuva owa bodaboda omu eyamutegeeza nti omwami we yali Namugongo gye bamutuusizaako obulabe. Kati twawa information era ndowooza yafulumira ne mu New Vision ng'eraga nti twali tukuteyo abaami babiri nga tuteebereza nti be baali beetabye mu kumutta, naye ekikwekweto kyaffe kikyagenda mu maaso. Kati we twogerera twakakwatayo bana ate tusuubira n'okukwata abalala bangi, naye nga amakulu ge twagala okutegeeza abantu nti ekintu kino ekyokumala gatta abantu mu mob justice oba mob action si kintu kirungi. Kati ng'ono tulina okuteebereza kungi nti yali ayina just gy'ayiseeko okugenda okwesanyusaamu, so naye ndowooza abantu bwe baamukwata tebamuwa kadde kwenyonnyolako. Oluusi abantu abamu ojja genda osange nga omuntu omu maybe akooye nnyo nga weetaaga just nga ky'oba weetaaga nga gwe omuntu abamukutte just kumwetegereza bulungi. Ffe nga poliisi tukoze ebikwekweto bingi, mwe abantu abali eyo tutera okubagwako nga mutambula. Abamu tubasanga oluusi mugudde ne mu myala, naye tubalonda ne tubatwala ku poliisi ku makya bwe mukomawo mu bulamu bwammwe ne tubalekula ne muddayo ewammwe. Naye toyinza kutandika kutta buli muntu w'osanga ng'akooye, ekyo si kirungi. Ne bw'aba mubbi tuzze twogera nti kale waliwo oluusi bwe mukwata ababbi ne mubakwata n'ebizibiti, naye muweeyo ku poliisi, kubanga tubagamba nti oluusi oyo omubbi w'osanze n'ekizibiti mu ttiimu y'ababbi actually omulimu gwe na mutono nnyo, mu luzungu kye tuyita prime suspect. Oyinza n'okusanga nga kafulu yennyini nga si y'oyo, nga bw'oba omutuwadde ne tumuinterogatinga otuwa n'omukisa okwesanga nga tufunye oli yennyini kafulu aba akulembedde mu bubbi obwo. So sometimes tubasaba nti mob justice eyo mugirekere awo, naye ate nekyala bwe muba temusobola then tujja kubabonereza. So weewo engeri gye twaluuzingamu obulamu bwa Jacob Akansasira, omukozi wa Kyambogo University ng'akola mu bya IT endowooza ye kalimagezi.